Yes omulungi nankwaniriza ku Faali TV UG esinga. Ena kusaba mukwano o subscribing ate o sharing video eno. Stay on YouTube platform go nana mukwano omulungi. Faali TV UG enyumba nzize nzibalaga. Muzirabye ne mukakasa nti abaana bakolamu era abaana bakolera ddala. Mu automatic tebazanyirayo obuzanyizi wabula n'okukola bakolerayo ddala ebintu ebibagasa. Eya Florence Nampijja nagibalaga, eya Ahmed Lubowa nagiraba nagibalaga. Nagibalaga omusajja mukulu nyini Aromatic Entertainment era ngono ye boss wayo. Nagibalaga ku Faali TV UG mwagiraba kosa ne yadana nabatanzi. Ngamba ku nyumba sigamba kira kyona ngamba nyumba zaabwe nzize nzibalaga era mwaziraba zonna nzize mbagamba. Ne yajamira kalungi nayo mwagirabye kati nyingideyo ne ya musajja mukulu Paul akuzanyiranga bawalunkuse muzanyo gwa Aromatic ogwa kali amagwa. Nyingideyo ne nyumba ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Paul. Onakuzanyiranga Paul mogo omuzanyo gwa Aromatic. Mukwana ennyumba ye ya tabu nayo si ennyumba gy'oyinza okuddawo n'oyisaamu amaaso nga bw'ogiringiraawo mu kifaananyi. Ennyumba ya tabu nnyo ekitagambika. Bano abantu bonna mukwano bakolamu era be bantu b'oyinza okuddawo n'ogamba nti munnaye awera. Omuntu okubeera nga topangisa munnaye kiba kirungi nnyo oba owera era oba ovimba kuba oba tolina akonkona. Abantu bonna abazanyi ba Aromatic bonna tekuliiko gwe bakonkona, bonna bezimbira dda amatwale. Bonna amatwale munnaye mukwano amatwale balina begazanya ekitagambika. Asigama nti ate tandiro yagenda kujja amukonkone ate bagambye nti ate munnaye wano wotadde kino siwe kirina okubeera. Nga omuntu bw'omanyi omuntu ng'opangisa oyinza otteeka ebintu kabaza ne bagamba nti awa tebisaanawo wano byongereko eri. Abantu bano bonna begazanya wayagala watuuka buli wamu wayagadde aba asobola okutuukawo kubanga awaka wawe yazimbawo ate yagulawo wawe bubwe. Abantu bona mukwano bonna bazimba era ng'essaawa eno ndi ku nnyumba ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Paul naye mukwano yeegazanya landiro litamukonkona kumusabaza mwezi kubanga yesuza yeeriisa ate omuntu kasitobera nga weesuza nga landiro litakonkona gwoba oli w'amaanyi nnyo ekitagambika kuba ennyumba mukwano yo tezimbika era nga nkuyozaayoza mukwano. Mukwano ennyumba ye ne bambi nayo bwetyo bwefaanana. Abali tagimanyi bwetyo bwefaanana. Nyumba ya mutawana nnyo ekitagambika, nyumba ya tabu nnyo. Ne bambi yakolamu nnyo. Nyumba bambi nyumba ya kabi nnyo nga bw'ogirengerawo mu kifaananyi. Nyumba ya kabi nnyo bambi. Abazanyi ba Aromatic bano bonna mukwano bawera. Bonna si tewaliwo bw'oyinza kuddaawo n'oyisaamu maaso. Bonna bawera. Bonna bakolamu. Bonna bajjuvu nnyo ekitagambika. Omuntu kasitobera ng'olina ennyumba oba mujjuvu oba tolina kikubulako. Ate ne ssente zennyini bakola kuba omuntu otukkira okuba nga olina ennyumba efaanana bwetyo ne ssente oba owera. Faali TV UG mukwano bw'obeera oli mupya kusaba osubscribinge ku channel yaffe ojja kuba tosubwa kintu kyonna kinaba kiterebwayo. Ya mukulu Lubowa Ahmed nagibalaga kosa neya Florence Nampijja nagibalaga eya Dana Nabatanzi nagibalaga. Zonna ennyumba muziraba wano ku Faali TV UG mukwano. Ngenda kusaba mukwano osubscribinge ku channel yaffe eno ennungi ojja kuba tosubwa
video enana enaba ekirebwayo wano ku Faali TV UG esinga Faali TV UG ey'omutawana ennyumba ya musajja mukulu po gwandiise nga Bawalunkuse yeeyo nga bw'okiringirawo mu kifaananyi nnyumba ya kabi nnyo ekitagambika nnyumba ya mutawana nnyo mukwano mukwano Aromatic ekibiina kya Aromatic kirina kye kyongerako ku bazannyi baakyo abazannyi baakyo bonna mukwano ekibiina kino kirina kye kibongerako abazannyi baakyo kubanga buli muzannyi yenayina gw'olengerawo azannyira mu kibiina ekyo mukwano yazimba era wobeera omunoonya tomunoonyeza ku muzigo omunoonyeza wakaawe ab'enkalakkalira awali permanent oyinza okumusanga tosobola kugenda nti ate ogende nti ate abeera bwayise nedda bonna bazimba ewaabwe obeera omunoonyeza maka ge toyinza kumunoonyeza ku muzigo kuba abasinga bonna tekuli apangisa bonna baakolamu bonna bazimba oyo po musajja mukulu gwandiise nga Bawalunkuse yeeyo ennyumba ye mukwano po musajja mukulu bambi naye yazimba anyumira bangi nnyo mumwagala bangi abakolera musajja mukulu onyo po abakolera engeri gye yazannyamu ekintu kye mukwano abazannyi ba Aromatic essaawa eno be bazannyi oba kyekibiina kyoyinza okugamba essaawa eno ekikutte ensiiki oba ekikutte oluwuzi oba nga ekikulembedde mu kuzannya firimu essaawa eno mu ggwanga ly'e Uganda Aromatic yekulembedde era singa engule ebaddewo nti yakuwa abasinze okuzannya firimu mu Uganda wano Aromatic yandibadde ewangula ekirabo ekyo kubanga yesinga okuzannya firimu essaawa eno mu ggwanga ly'e Uganda ebibiina byonna yebiriddemu akendo naddala omwaka guno mukwano ennyumba ya po musajja mukulu oyo yeeyo nga bw'ogirengerawo mu kifaananyi nnyumba ya kabi mukwano nnyumba senzibalaga n'ennyumba entusagiyisa mu maaso mukwano nnyumba ya kabi nnyo ekitagambika nnyumba ya tabu nnyo stay on YouTube platform mukwano gwe wena sigala nga weekumidde ku YouTube ojja kuba ofuna ebisinga byokka eno platform ya kabi nnyo YouTube is a great platform YouTube nungi nnyo platform ya kabi nnyo ekitagambika ennyumba ya po mukwano mugirabye Faali TV UG mukwano bwe oli mupangana kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno ennungi ojja kuba tosibwa kintu kinala kinabeera kiterebwayo ku channel yaffe eno ennungi eya Faali TV UG mukwano sigala nga otugoberera ojja kuba ofuna ebisinga ojja kuba ofuna eby'omutawana ojja kuba ofuna ebyo bye weetaaga okufuna naddala ebijja okuba